Bro, kati wano watwatuuka mu space ya industry etutwala speed. Kituufu. Gwe bw'oba osobola okukola ebintu ba Bobi Wine bye baakolera ebbanga n'obikola mu kadde katono. Tolowooza nti gwe super human. Waliwo n'abalala basobola okubeera blessed mu karakita y'emu ne bajja ne bakuyisaako eggaali. Oba osobola okwereega mu baakabejja. Waliwo abasobola ekitegeeza waliwo n'omulala asobola okwereegamu. Kituufu. Kyova alien skin yeetaaga abantu abakulu. Amugambye nti zino nduulu. Kenzo bw'akugamba nti asobola okukuba Bukedde ekigo. Tukirabyeko ku DSTV. Bukedde si y'amaanyi kutuuka DSTV. Tuli mu mafialism society. Bwe mwogera mu Bukedde nti ddiiru yayiise yayiikidde mu meeting ki? Kyebuuze naawe ani yagiyiye? Okay. Mbalamusizaako mwenna abali Kachumba TV Simeboy MC Prince Ivo kansubiri no bitambula ddala bulungi nnyo. Bukeeredde olwaleero ensonga nnyingi nnyo ezikyatambula mu ggwanga, ensonga za bugingo zikyalanda. Eddy Kenzo ate enkya ya leero avuddeyo n'alumba media company eya New Vision ya Bukedde n'agigamba nti agenda kukola media eyiye bwebanga bwebityo bibiri byakulabisa abayimbi oba n'okubakola mu ssente ng'abayita mu controversy ze bakuliyetinga eri abayimbi. Ensonga nnyingi nnyo ezitambula naye olwaleero nsazeewo nesule ate nzijje ewa Mwami Calvin Kayanja omutunulizi w'ensonga era omwanjuzi w'ensonga azikwata kannabwala n'obwegendereza. Leero gwe mbaleetedde ate tugayegaayemu ensonga zino tulabe lwaki bwe ziri era zigenda kukomawa. Munegatteko ate tumwanirize. Mugamba ki baganda bange Kachumba TV kansubire nti bali bulungi. Be bali kunyirira. Ngeza kumpolampola omwana wa bendi toka afumba. Nazeko okubeera naawe nga tuli eri sairize mutundu. Abantu kampani wagijje mutundu kuba wano ndaba ati wagazi nnyo n'okusinga eri. Tubeerawo omuntu afiira ku bbala limu. Tubeerawo mu business ezitugaziwa tukola kikwe kugaziwa mulamu. Okay. So abakwetaaga kati bajja wane eno. Yankubirako awali okumpi wone wali. Tukolera business. Eri wakyali eri neno wakyali. Eri wa main office yeno. Yeri. Newe yagadde. Okitegedde. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi nkyebaza Katonda omutonzi nti nkyassa. Amina. Ekyo kikulu nnyo. Wenjagala tutandikire New Vision wa Bukedde olwapula yavuddeyo nayo kuba omutwe okugamba nti diru ya Kenzo eyiise olw'ensonga n'ekibiina kye ate Ragadi ne banne bakitutte. Eddy Kenzo bwe yalabye omutwe ogwo n'ayambalira Bukedde n'agamba nti bulijjo bakozesa abayimbi okubafuna mu ssente naye olwaleero obudde buno generation eno eriko eraba nnyo era bwe kiba kyetaagisa na kukola kampani eyaabwe ng'abayimbi bajja kwekolera media companies ezaabwe. Ekisooka kisoboka abayimbi okukolera media companies ezaabwe. One kambabulire ekintu kino tetwanda estimating Kenzo. Omanye ekyatuuka ku DSTV? Omanye kyagituukako? DSTV. Okutuuka buli muntu olwaleero nti asobola ojja affording. Omanye kyagituukako? Sikimanyi. DSTV yafiirwa ssente eziri mu buwumbi 10,000 olw'abayimbi okuba nti balina platforms zaabwe ez'enjawulo. Bw'okimanyi nti DSTV egenda egwa? Kituufu. Kwe twalabiranga abayimbi ab'amannya. Omanyi lwaki kati wekikyetaaga DSTV okumanya Rihanna alina social media handle. Kituufu. Alina platform ye. Tokyetaaga DSTV okumanya yabadde mu BET. Obeera wabifunye dda. Britain Got Talent.
tokyetaaga DSTV biina channel zaalyo ku YouTube gy'ojja okusanga content oyo tewali nsonga lwaki osasula DSTV ekikyawaniridde DSTV mupiira gwokka ne programu n'amawulire g'abayimbi abantu tebakyagajja ku DSTV bagajja ku channels z'abayimbi direct kituufu Kenzo bw'akugamba nti asobola okukuba Bukedde ekigo tukirabyeko ku DSTV Bukedde si y'amaanyi kutuuka DSTV naye noba DSTV eyagga nti abayimbi batandise okwekuliyetingira social media handles zaabwe ne platforms ekkirira edda wansi tewali okirowoozezzaako nti dikoda ya DSTV erituuka akaseera egule nga dikoda endala omuntu nga n'alina 5,000 asobola subscribinga ng'ali ku DSTV kati kyenkubuulira olaba so abantu bano bakola kyamaanyi nnyo omuyimbi asobola okusalawo n'agamba sitole sijja giwa Bukedde oba nenjigaana okumpublishing enaagatondawo Kenzo oleva yagituuseeko Kenzo tomwandestimatinga nedda simunyowa agobererwa abantu bameka bali mu miliyoni balabe n'aba Bukedde genda ku YouTube obalabe n'aba Bukedde those are numbers however much nti Bukedde yadda naye n'omuta akukubira engoma n'okola ki fe wano fe abayinza okukiraba nti kya bulijjo Kenzo yayogedde ku Bukedde Kenzo yagambye nti kisobola okuliyetinga social media platform ye Kenzo alina bafans etegedde bw'abagamba nti amawulire gange mugasange wano tegakyali mu Bukedde okimanyi nti tiimu Eddy Kenzo basobola okuzira Bukedde wano omuyimbi yatuuse ekiseera okukola concert oba okuyimirirawo n'abeera w'amaanyi nga tekiri nga Vision Group temukutteeko walabako ali skin mawulire neera finally yalanga ne Bukedde era still walabako ali skin mawulire ekyatunda alien skin TikTok nkituufu okimanyi ekyo nti TikTok naye at the end of the day yeetaaga Bukedde era n'alanga naye kubuulidde waliwo emitendera lwaki weetaaga Bukedde ne bw'oba osobola okukola Bukedde kyekola ng'olina nayo platform y'okusobola okukikolera kuba by the end of the day zino platforms bandabiddewa okitegedde kati omuyimbi nga Eddy Kenzo kye yeetaaga ku Bukedde alina sente zikikola Vision Group etaddemu essente Kenzo azirina okitegedde ate ekyokubiri amawulire gategeere nti geetaaga abayimbi buli omu yeetaaga munne ati ene capacity kuba amawulire geexistinga olw'abayimbi n'abayimbi beexistinga olw'amawulire so bwe weweefuula nti odominatinga kiri tuliwo okuba bukubi story enfu kyasuula DSTV buli muyimbi yalekerawo okuwa DSTV story n'okugyegayirira DSTV okumupublishinga nibadde ku social media platforms zaabwe kireetedde DSTV ekigo era myaka egi giri na wala nnyo tugambe nti nno Bukedde story gye yakoze teyabadde informed yakoze story enfu Kenzo okuvaayo okunyiiga Bukedde yagala nnyo ebyonoonese lwaki Kenzo kyakubye ne kyayogedde tekigendangako direct mu Bukedde ntegerekese bulungi kyogamba Bukedde bwekuba nesitasasudde because these are money making people bwekuba nesitasasudde lwaki terina lwenjogerako bulungi nze siyina ng'omuyimbi kyenyongera mu mpapula zaabwe lwaki bwebeera nga yakoze ensobi lwaki teyagenze mu kooti oba mu mateeka anti kati kankubuulire Kenzo nga ye alina weakness ye okitegedde aweva empapula zino zirimu abamafiya kati waliwo eyayise mu Vision Group alabe nti diiru ya Kenzo yayise diiru yabaddewa ani yagiye andi bagamba ekibiina tuli mu mafialism society bwebwogiraba mu Bukedde nti diiru yayise yayiikidde mu meeting ki kyebuuze naawe ani yagiye kati oli yayiseeri n'akola bwati balina kati otobola nti buli omu asituse bannayuganda tebaagala bwegassi kyekisooka nti ffenna tulina eddoboozi limu
gwekera ku macho kikole ogaye nti ffe babulogo baba YouTube tulina eddoboozi limu bw'olisigaza YouTube account. So Kenzo mutuufu bw'agamba nti nno Bukedde oba media companies e Uganda zikozesa nnyo omukisa nga abayimbi tebali kimu. Bo ne bakola ssente abayimbi ne baleka nga bakaaba. Bukedde kyebadde ekozesa ebbanga. Kati kubuulidde Bukedde nze nalaba ekifaananyi kya Kabaka mu Bukedde. Naye olaba ebya Museveni wali olabyeko ekiririyo. Bukedde tekuba kifaananyi kya Museveni kiririyo. Bakuleetera kikadde. Museveni ayogedde bwa nenge kibakiwa obudde. Kifulumye nga bwafaanana olaba bw'onaasigalayo. Tugambe nti nno kampani y'abamafiya. Ati kyenkugambye gwe kirowoozeeko. Ani yagenze mu Bukedde agambe nti ddiiru kozi Bukedde terina kwekubira byayo. Gwokusinziira kwani nti ddiiru ya Kenzo eyise. Kenzo ali mu under federation. Ddiiru ya federation. Ategedde kibakubya. Ekintu ky'abayimbi bonna okukiteeka ku muntu ki? Kati Kenzo n'abulwa ba Andola. Lwaki obaanukula? Gwe mwogezi wa federation. Anti kibadde ku ye. Kenzo lwaki weetuumako obuzibu? You acting under federation erina okuba n'omwogezi. Bino tebyandiyisenga na ku platform zo. Okwogera ebintu bya federation mukuliyetinga platforms ez'enjawulo. Muwe submission. Mulekerawo okwelwanira entalo ez'obuntu. Kenzo alina okufuna ba Andola. Kenzo otuusa okuba ne ssente zitusasula tukwogere. Oba yalaba nti nno platform gy'alina kuba biseera ebisinga platform ogirina fine naye obeera emotion. Gwe mugaso gw'aba Andola boogeza articles bakwotinga. Okitegedde? Mu kaseera ako Kenzo yandikoze eki? Kenzo yeetaaga ba Andola. Omulamu oli ku mutuufu amaanyi ogalina naye si buli muntu nti alina ebirabo byonna. Kati ndaba batandise okuba bituli mu Luganda lwe wawandiisa obufu. Oluganda. Okitegedde? Abayimbi yawandiise biyimbi. Anti kyenkugamba waliwo space. Sente weeziri akawunti zitukwase fe abaasoma emirimu egyo tugende mu maaso n'abamafiya. Gwe bagambye nti akulira Vision Group yawandiika mu Bukedde. Kenzo alina management. Ati ku management buli lwoba ne management nga bonna babbuwa bakubuwingira mu talina advisor. Oba n'abaasoma nti beebaddukanya akawunti. Kenzo is my friend. Oba n'abaasoma nti beebaddukanya ki? Account zo. Si kuveeri emotional ekikunyiizizza mu buntu naye kati kijja kukola makulu. Kireka federation kino. Ati nkubuulira ati kati Kenzo federation oyanukula ebibuuzo byayo kuyo personal interests. Oleka gap kuba buli kimu kyonna sitojja kukyanukula bwotyo. Kituufu. Kati oleka abantu ne bava ku points zo ne badda ku emotions zo. By'oyogedde olwaggwe. Ne weetaagayo omuntu ayogerera federation nga talina nakakwate nawe bajja kumuvumira. Okay. Nti yakoze kino ye as a federation. Bukedde neekuba inti. Bukedde neekuba nekeera ku makya neekuba nti ddiiru ya Kenzo eyise nga waliwo federation gy'abaddemu erimu abayimbi bameka. Bw'abeera nga buli kimu yavayo kyanukula tekiyinyiza abayimbi abali federation ne bamwabulira. Anti kati gomanyi kanti kankubuulire kino. Omanyi Bukedde kyerwana okutta. Gwe kuba omuyimbi story enfu. Federation ekutwale mu kooti. Federation kyezimba. Story enfu zibadde mu Bukedde nnyingi. Baali batulazeeko ne maama w'omulangira wano nga si yeye. Kabaka n'agamba mmwe bwe muteetonda. Baali tebaneetonda fe amawulire tugagula kugooca. Okitegero? So abayimbi toba underestimating. Singa basobola boycottinga Bukedde oyinza obutaddamu kululaba. Bakeere bakuba ebyobulimi nga gwe mutwe omukulu. Bwe batageesomera. Abantu sitolese bakula. Didi ya Jasmine engeri gyatunuuliddemu Kenzo.
story bana Uganda ze baba manyiza Bukedde okubeera nti no ne botakinga olupapula ngerina vision erina Bukedde radio erina Bukedde TV 1 ne 2 erina olumuli aluwo bingi nnyo platform zonna omuyimbi ze yeetaaga botabwetaaga mawulire jawetaaga ku music we senga basalawo kuboycottinga nga vision company yonna oyinza okumalako ati kankubuulire kino vision company nze nkuwadde DSTV genda onoonyereze research the national companies eri mu losses za billions of money bayimbi kwekweyetingira platforms zaabwe nti yeetaaga okulaba Rihanna agenda ku social media handle agenda ku YouTube account agenda ku DSTV subscribe abagenda bakendeera Bukedde okugwanga music industry gijjemu omukono buli omu boycotting nga tetukuwa side story esigalawo gwe imagine TV ng'eriko bya bulimi kuba wano ekitwala n'ekitwala obudde bw'abana Uganda is music industry entertainment bwe tukuboycotting onaakuba kati tunuulira programu mmeka eziri ku Bukedde TV za bulimi za kulunda tutandika okuzibala bakeera ne bakuwa olugambo nga kwogera ku bayimbi nolaba omusajja mukulu atuuludde nze pulezidenti waaba olugambo president waffe ati kyenkugambe muli balugambo muli bannamawulire ate aba atya pulezidenti wo owaba amawulire awo si wange ne waba bannamawulire ne pulezidenti kati bwe bakeera ne bakuwasa ekuyaga kukeddemu bukeezi abantu bagenda kunimira owalugambo lwabayimbi olabye kati omuyimbi bwabagamba tetwagala kuddamu kulaba sitori zaffe njogeraako okutwale mu kooti bamunoonye nti oyogera ki ku kino nga tebamulaba Bukedde sigalawo naye tulabye entalo nnyingi nnyo vision group zerwanye yalwana olwa Tamale neruwangula nerwana olwa Tamale akulembera industry ki na family y'empozi mutaba yalwana olwolwo Pastor Yiga EBS kyenkana nalwo tunuulira abeetaaga amawulire n'abagakola sebo entertainment industry ekola amawulire byandi Bobi Wine byabagamba abayimbi tuleme kwetiitirira balina okimanya nti b'amaanyi mukimanye nti tuli b'amaanyi Bukedde ekeera etya naye tukolako mayisi ku sitole etaliiko side story maama olwokuba nti mwabatuwa platform nammwe amawulire bagagula lwakuba mutwogeddeko so federation bwebeera nga ekubwamu ebituli ne PR yayo etali nnambulukufu ebulamu PR kigigenda gireka watetesaanewo ebulamu PR nga si Kenzo si Bebekulu si Shiba kuba mwe mwine ebizibu byammwe okitegedde muleeteyo omuntu ayogere buwandiike ebivudde mu komiti kati Kenzo omusajja atubali mulwana personale nga takimanyi bwabeera nga federation erimu babebekulu bakamiliyoni naye nga bo basirise obudde buno Kenzo afa yekka miguwa babalaka ki anti bakole ki tomanyi mulimu gwabwa pulezidenti kanabo bamusekerera kyogamba bali bamusekerera anti kyenkubuulira kyekino buli pulezidenti alina okukolawo ekyenjawulo gwe manya ekitiibwa kye kyobwa pulezidenti kubanga kigenda okukubya okimanyi oli kwe kuvaayo nti Kenzo pulezidenti w'abayimbi tamanyi kuwandiika okitegedde kati mulimu bwe twambala ebitiibwa n'omanya nti kanfune ba andolazi neme kulaga bunafu bwange kuba buyinza okunkuba ku kyendiko pointi ya Kenzo ntuufu nnyo naye titusobola okuliyetinga platforms ezaffe international balihana balikola DSTV ne bagikuba ku ttaka otegedde kati so ni wano kisobola okukolebwa lokali abayimbi nga buli kyalina kyayogera agenda ku peegi ye oli akisanga ku simu ye naye tulabye abayimbi era bavaayo ne beetonda nga batusesera nga
vision bagyetaaga Gravity yavayo ne yeetonda manager w'omuyimbi Yanga Mulo Jamal beetonda so tolowooza nno ne Kenzo navayo yeetonde kisinziira Kenzo si muyimbi wa bulijjo ate saawe naayogeranga federation president president wa federation ekitegeeza alina eddoboozi n'amaanyi g'abayimbi emabega otegedde olwaliro Kenzo kyayogera kyonna golowooza ali bw'omu talina bayimbi bamuwagira ku Sereni Suits wali emutundu babadde babeerawo bokka kati waliwo ekibinja ky'abayimbi abamukkiririzaamu ate abanene kituufu kuba Bebe Cool Shiba n'abalala bangi ate n'abalala basobola okukoppa obukoppi empisa nti ne bwe mba simukkiririzaamu naye ekyo si kituufu kye mwakoze vision obudde buno tuyinza ogiraako nga yeetonze vision erina kuwagira bayimbi bagibeereddewo bagikoledde ssente kuba bw'okuba omuyimbi asitamye olupapula ne lutunda omuddiza ki ate bamuwadde ekikumi tebatunda apapula bo bagaba babeera bamuwadde publicity kati okimanyi nti abayimbi ebiseera ebisinga beetega n'amawulire kituufu gwe n'otuula ewuwo n'opanga amawulire naye n'ate n'okolera vision group ssente erina zeekuwa nti tutunze nnyo olupapula anti yega yabeera ekuwadde publicity kati ebyo bakenzo bye baagala okuleeta copyright ne mawulire eyingirayo copyright n'okuba ekifaananyi kyange ng'omuntu omukulu lupapula ne lutunda ompaako ate ogaba ga bwereere olabange baso gavumenti bwebeera nga stakeholders mu gavumenti be bananyini makampani ago BMTN gavumenti bebabilimu basobola okuwa copyright andi kati kyenewuunyerero lyose n'okireeta eyo vision ya gavumenti naye bwebanga gavumenti Eddy Kenzo gy'osaba copyright layitiro yekkuba buli lwolaba vision group ng'ekukubye Bukedde ekukubye mu lupapula gavumenti tesobola kwekuba naye bw'oba bwe wasabye eddembe lye watandise okukukuba mujja kuliira obutwa mu state house ate nkulimbye olupapula lwa gavumenti olowooza lwa muntu wa bulijjo alukulira alipootinga buli lunaku gye mugenda okusaba eddembe lyammwe kati mugenda okutuukayo olwedde wabakubye edda kubanga teriyo meeting ya copyright akulira vision group gyatabeeramu ekitegeeza bw'ovaayo n'omukuba ng'ate gwogenda yabimukuba genda okusayininga oba n'avaayo n'agamba nti diiru eyiise aba teyakirabye ati kankubuulire kino olwo ekimukuba kiva waggulu Kenzo mwana wange tukwagala nnyo kasente ko obadde okakoze mu nnaku naye olaba gavumenti etandise okwekubira kisuulewo ekintu odde mu music industry ate kyenkugamba vision group yajjajjaawo kyalwanirira lwakisuulewo vision group yani of course ya gavumenti eddembe ne copyright iro ne sente zebagamba baagazaagala kwani ku gavumenti vision group ye media esinga obunene wano era netteeka lijja kusinga kosabbo kubanga sente bakola ki be basinga collectinga sente n'okuzikola otegedde kituufu kati olaba bo bennyini batandise okukukuba gwe tosensinga nti wano osobola okulya obutwa kaŋŋambe nti nasiibye ati bwe bino temubibala badde ataako sinnakategeera Kyagulanyi yali yeesimbyewo era bwabutabala bwa Kyagulanyi agenda kugundi okujjayo simanyi diala forms oba formu za kwesimbawo wali ku electoral commission yasangawo ebifaananyi ng'akutte enjaga posters waliwo otasobola kupaakinga ddakiika ezi naye nga baalese abantu ne batimbawo posters nga Kyagulanyi ali mu kunywa njaga na bifaananyi bye byadda nga alabika bubi ebifaananyi ebimuvuma bwe noono empapula z'obukulembeze n'osanga ku mulyango waliwo ekifaananyi ekikuvuma n'olowooza nti balako obwa pulezidenti kati byo bya Kenzo gavumenti yennyini gye wasabye copyright biki
mbwate sawa no lupapula lwayo we lukuba bwe notamanya nti kiva waggulu ate n'obaanukula mu bukambwe temulimu kasensinga. So magezi ki obudde buno federation gerina okukola fune ba andolas n'aboogezi bajje emotions ne feelings zaabwe ng'abantu mu kintu ekyabayimbi bonna. Senga ovaayo n'okuba company vision nga akulira vision atula mu meeting emu n'akulira next media n'akulira record fm n'akulira tagi nga ba CEO baba PD tebasobola okwekolamu omulimu bonna. Obunafu bw'abayimbi bawano n'obuteegatta buzibu nnyo. Ebbanga industry lyebaddeyo terina wadde olupapula lwayo lw'amawulire olwogera ku bayimbi. Nti bino olwaffe fe abalukulyetinze tutunda obuyimbi n'afunamu essente naye ku mululu gw'abannayuganda basobola ati bibyo banditandikiddeko nti twekozeemu omulimu kuba abayimbi kinene nnyo wano buli muntu yenna ayogera ku bayimbi balina fan base n'abantu ababakkiririzaamu. Abayimbi bano mu bbanga lye babadde mu existence kyokola empapula z'amawulire zikyabamanyira nnyo ne mulema n'okwekolera olupapula lw'amawulire oluboogerako kyetaagisa ki okuteekawo kampani kuba sente bazirina esobola ekyo kikola nga yeefulumya mpapula zikwata ku sitole z'abayimbi ennyimba omuntu lwe yayimbye sitole yamutuuseeko abantu ne mubaguza ng'olwo sente nga ziddamu mu tebanditunuulidde na sente za muwi wa musolo buno omusimayi copyrightiro omusimayi anaakuba akayimba kange mu bbaala asooke kusuula wano 10. Kitegedde abayimbi beetaaga okukola bizinensi ezi bwe munaaba muli bangalunanyi nga sente asuubira ku stage ne bemuwa emirimu babakolemu sente bagenda kubajooga. Okitegedde babeere innovative. Okay, ensonga ya Kenzo ndowooza tugirekawo ne new vision abategedde bategedde n'aba federation etegedde kyerina okukola. Kituufu awo wennyini omuyimbi alien skill ng'atuuka bamutegeka naye mu kumuteeka nawa omutegesi obukwakulizo tisobola yimba ku stage emu ne palaso omuyimbi omutegesi nalowooza nno bya kusaaga ne bigenda naku zibadde zituuka ali namugamba nze nkyali ku kiri siyimba ku stage emu ne palaso vaayo ogambe palaso tagenda kuyimba awo ngwenda kukolaki obudde buno omutegesi n'avaayo n'akikola palaso tumusazizaamu tagenda kuyimba olw'ensonga katambula ng'akuba omuyimbi munne alien skill ne palaso avudde ku social media ze mu bulumi obw'ekitalo n'agamba tagenda kuyimba alien skill nze mayi mu advisinga nnyo with my brother bw'aba yava mu ghetto ffenna gye twafubutuke ne tumanya bwe twepolishinga ne tumanya bwe tutambula n'ensi atunuulire nnyo ki kye yeetaaga. International stage ezirina kye zikwongerako tere bya palaso kukuba teriyo mwana wa ghetto abitwala serious kuba naawe olina bw'otudde singa twakuboyikootinga kituufu olina mukisa bukisa genda walayi talina music mulungi alina mukisa bukisa palaso talina music mulungi ekikyaya palaso abantu gwe ne kikwagaza naye wakikolako wakuba bbawunsi omunaku atalina wadde zigula panado novaayo n'obalaata okitegedde so bino byonna abantu baali basobola okuboyikootinga so toli spiria toli superhuman nsaba omuvubuka oyo akkakkane akole ssente si wakitalo nga bw'alowooza wakitalo twali tulabye abanene emirembe engalo bw'afunamu ku budde ayiteko mu kisenyi anoonye ku muyimbi gwe bayita Maddox Semanda Sematimba ali mu kisenyi
Tize nkugambye yamanyi alien skin bwafunamu ku budde noonya Maddox semanda sematimba nze nkimanyi ne bwona amutunuulira bwoti kijja kuzibula obwongo bwo omanyi kyekyo otegeere kyekyo kukola mu kaseera ng'abantu bakuwadde platform. Yagambye international platform tazeetaaga asaba ng'ayimbira bannayuganda abaawano. Ekyo Kenzo kye kimufudde ow'amaanyi. Kukuba eri kiina kye kikugattako. Teweetaaga international platforms. Naye oli munaku. Singa wali teweetaaga ssente tewandikoze kivulu kya mutwalo. Okitegeera? Kigasa ki okuyimbira abantu 1,000 n'obajja mu miliyoni 10 ng'ate osobola okuyimbira abantu 5 ne bakuwa miliyoni skin. Kikugasa ki okuba Freedom City n'okola obukadde 10 ng'ate osobola okugenda mu America n'oyimbira abaana bakwata $, n'oyimbira abantu aga n'okola miliyoni 3 oba miliyoni 10 ng'ate totuuyanye nanyo nga ne CV yeegezeemu. waliwo okubeera ambo mu nsi kintu kikulu nnyo, okubeera omukkakkamu n'okumanya wa wenfunira. Abantu bakulaga nga abakwagala naye njagala kukugamba gwe linda omwana kaali kuba iti olwaleero alien skin singa olina ba andolas n'abakubalira oluyimba lwa parasolo yakubye walutegeddeko lutambudde nnyo ndaba nina akabina naye kimanyi lwajjeewo ennyimba za alien skin zonna ku TikTok n'abaduwetinga nga ziri nga ze ziriko kale bwe baduwetinga kino naye lutrendinga namba 1 ku TikTok. TikTok eyakuwaganga nti yo namba 1 gwe w'amaanyi olwaleero oluyimba lwa Palace olutrendinga namba 1 ekyo kyokka kyanimutegeezezza ategeere nti I need to work money nga nkyali mu space. Sinabanga sponsorship olisaagala okuzisika nga n'abakuwanga supportership bakuboyikotinze ate bakyaliwo. Is a ghetto brother muganda waffe munaku ne tulina okumubuulira ekituufu. This is music. Palaso tewannayita mwezi nga TikTok yakuwaga ne yajja n'ekuwagira emuboyikotinze ne bwe yatadde oluyimba lutrendinga namba 1 ekitegeeza abantu bagoberera music bafa ku music. otegedde ate tulina garanti nti gwajja okukuba hits zijja baana bayiiya singa Palasa akuzaako olulala oba ku ttaka. Kati omuntu bw'aba musical Katonda akuwadde favor n'omusemberako, that is favor. Noonya engeri gy'ogikolamu income oleme kufaanana nga ba Maddox. Kifa Michael Manyi wali onoonyereza nnyo ba promoter bamwogerako ki? Badde sinaba kikola nnyo. Kati ba promoter ababalaba bayinza obutavaayo kukwogerako nti tofunika tokola ki kati Kifa Michael katumwogereko bannamawulire omanyi kye bamwogerako. Nzize mu sekitayo musajja wange naye tumuleke si birungi. Ati kyenkugambye nze buli namawulire musajja atafunika yeeraga ogenda yokola interview yeebase ne bwabayita tebajja akugamba saawa 5 notuukawo ku 5 ng'akyebase nazukuka 12 nti wazize tunakoleeta tulina awala gye twagenda ne tumulinda agenda otutuukawo twalinde essaawa nga 2 agenda otutuukawo nga n'ab'ekifo tebamanyi nti waliwo press conference ate tetudda mu kutagala tunoonye ewalala. Ate nti kyenkugamba ekyo abantu batuuka ne bakuggyako obudde bwabwe ku lwa behaviors zo. Bro, kati wano wetwatuuka mu space ya industry etutwala speed kituufu. Gwe bw'oba osobola okukola ebintu ba Bobi Wine bye baakolera ebbanga n'obikola mu kadde katono tolowooza nti gwe super human. Waliwo n'abalala basobola okubeera blessed mu karakita y'emu ne bajja ne bakuyisaako eggaali ate mu budde butono. Bw'oba osobola okwereega mu baakabejja waliwo ekitegeeza waliwo n'omulala asobola okwereegamu. Kyobalaba alien skin yeetaaga abantu abakulu. Amugambye nti zino nduulu
ziggwawo olina byoyogera ne byolaga naye mu byonna waliwo kyolina okubeera ekigendererwa kyemabega olina okubeera ne plan ne goal nti bino byonna mbikola neeyisa bwe nti neeraga bwe nti ne my target is here is income kuba tumanye ebintu ebiri fundamento buli muntu byeyeetaaga nti empagi bino boyagala oba toyagala obyetaaga okitegedde kuba mwana kyandibadde ku CV kuba just blessed nti omusajja yakuyisaamu empi blessed kwekyo ate nga kyalina kukusuula gwe ku bonna bookubye bwekyogala bukyanga oyingira music industry terya complaininga nti wali oyagala mukuba gyebali okitegedde kati gwe waba kuba n'okifunamu mukisa gukolemu ensimbi obudde buno alina kweyisa atya anti kankubulire kino teweeyisa bawagizi kye basuubira bino bisobola okubeerawo eno naye tulina kye bayita behind the camera the curtain mu byonna tageti y'abasajja bano banoonya ssente tewali mwana alya ku sape tebalisasulira sukulu fiizi otegedde nti taata wange yakuba ennyimba ennyingi noonya ku baana ba Fred Sebatta waliwo ayogera nti taata wange Fred Sebatta n'asomera bwereere bonna kye banoonya ssente awali ssente bagende bakole ki bazifune bino byonna bino biyandibadde stant teri bulaza wo mu industry asinga Palaso alien skin okategedde kaddemu teri bulaza wa alien skin mu industry ya music asinga Palaso tewali ye brother we inti amaanyi gasobola okukeera ne gakuggwa nga tokyalina music nakuwa kolabo nze Kayanja omuwagizi nakuwa kolabo nyinza okuwa nti nzije nkuyingire nga tolina music omanyi babulaza bo bino bijje bituyigirize nalaba Bobi Wine ng'agezaako okusika Maddox si bawagizi kusika Maddox muyimbi munne ontegedde tunuulira kireva gye alien skin nga mulaba agezaako okusika kireva gye nti omuntu yenna gw'oli naye mu sekta y'emu nti ffenna tuli baanyiga akazindalo ye bulazawo sifa abawaalo kozi ffenca tuyinza okukukubira nga tukukubira endulu za downfall oyo obucupa kituufu abo bonna ne bebakubira obucupa ku stage yo baali bahiitinzeeko waliwo omusajja yakubira indicator kati ebyo bituyigiriza kuba togenda kuleetawo kipya amalala era bagamaliriza Bobi Wine oyinza obasinga amalala bagakola dda naye era bonna bamaliriza beetaaga abantu so Palaso babeera tebamukubye knockout kuki alien from nowhere n'agamba sigenda kuyimba ku stage emu ne Palaso omutegesi n'atukisa n'agamba Palaso nedda ate mwe mulina kye mutaategedde Palaso yabadde agenda kuyimba yabadde alina kuyimba erandani ne alien kati mulina mwe kye mutaategedde omanyi kyotaategedde oba tonna kitegeera sinaba kitegeera maybe okinyambe mmanye nti zimbadde sikitegeera bw'okakasa nti Palaso tagenda kuyimba London mu kiwandiiko ky'omutegesi bwe ntunuulya ekiwandiiko ky'omutegesi ne ntunuulya n'ebigambo bya Palaso biraga nti no tagenda kuyimba yes Palaso ne bw'aba tayimbye ku Palaso n'alien skin ani ali ku price eyawaggulu obudde buno n'omutegesi sente zeyataddemu mu bonna zemmanyiiko ti alien skin yali kuzya waggulu anti kati kankubuulire fan base matters agenda yimbira kirasi kyez'abantu abantu beeri basaba alien skin tebasaba Palaso ku nnyimba ki sityaddeeyo labayo abawagizi at time tebafa ku kirungi bafa otherwise abantu tebandigenze ku film city bantu ki tulina categories ne qualities z'abantu
nze wano ondaba ndi ku Entebbe Road basi yasimba ne tiketi ez'obwerere bakadama be bazigula ne baziwa Kabaata ng'ayimirira abagenda ku byabo oyo agenda kwekolera mirimu gye nti waliyo ekivulu kya Alien Skin tiketi yino yingira ne basi ne transport tukuwadde akuzza ne bakola ne baliwo ku Freedom City kati tolowooza nti nno Alien Skin yawinize ati kankubulire kino Alien Skin mukina ayina win naye win etalina makulu okitegedde nti olwaleero Palasa asobola okuvaayo nti feva yonna byofunye ogifunye ku lwange not for the music Palasa yali akubuukinga n'akuwagira nga sinnakuyisaamu mpi kitegeeza Alien Skin ku ssente ze bamuwadde aweeko Palasa azze ekimu eky'ekkumi genderera nnyo ng'otambulira ku simpa santi terwawo katono nnyo ng'oyisaawo genderera nnyo ng'otunuulira omwana eyakuba oluyimba lusuku lwa seminti wizo n'afubutukayo wayoza mu lwaffe ensi negamba oli yafa dda leka abaana beeyagale mwe bayimbi mwekka neewagira lusuku lwa seminti simpase neefuuka simpase bambi afunye akisidenti simpase lusuku lwa seminti omanyi kyamusuula simpase terwawo anti okola ensobi egi kuvuma nnyina ndyawemudde nnyina olwo buli amwabadde akwagala akukyayirawo nga totegedde mabegakaawo bamujja ne ku stage awo naye teriyo wadde yagamba bambi anti kyenkugambye kati oyo omwana era kyova olaba akola bukulubirire wadde mulema akola akasente yalukwatemu emyezi egi aloba naddamu wano okumubuukinga simpase kati Alien bw'atakozesa kadde kano akolere ku simpase kuba Palasa oyo amukoledde yebaze nnyo Palasa singa teyamuwuttula ani yandibadde amubuukinga yandibadde agenda London n'abeera London baleeta mwana waffe ono yawuttulwa nnyo bambi talina byayimba omuntu akyetaaga stage performance talina bambi naye abeera London begenderezemu abakyala abakulu abo entonda abantu ze London ze balina bazimanyi biru z'abatuuka dda ku mitwe ng'ojja otukubira tetutya denja ng'omusajja yakuyisaamu empinga balaba abeera nga tebadde nsuubira basuubire great performance teriiwo tewali great performance omwana waffe akyabulamu teriiwo bawagira lwa simpase tobamazeemu maanyi bamuwagira lwa simpase ati kyenkubuulira papa tebagiranga ddi bagiranga dda yaliko babamubuukiza kati simanyi funa tiketi ezasooka yaliko lwaki papa tagibuukidde kati naye ddagala asirwanga obalira mu nfo nga tumaliriza bigambo ki ebisembayo oyinza obuulira muto Alien Skin kola akasente bamu ntondo bamukulowooza nti oli wakabi omuntu yenna ekimufuula owakabi nsimbi Bobi Wine bandibadde balinga bamodox sematimba kubeera music waabwe takyalina wakuba ekisooka ali restricted by government ne mu bantu taperforminga bulungi Bobi Wine kyandibadde kyangu nnyo okubeera nga Maddox sematimba leero singa teyakola ssente naye abagyogesa bumaali sente alina atambulira kwamadika okitegedde so mu nsi omuyimbi kyanoonya ki sente ye value baleese ettooke buyankoba empisi jja kuyimba naye genda muyimba akwongere n'emigere ofune platforms endala bwete otambudde ne Kavin Kayanja mwebale nnyo mwebalire ddala kubeerako ate naba subscribinga koona kadde ati tunyumirwa embeera mbeere bulungi mweraba